Mu nteekateeka y'okulonda abakiise b'amagye ebadde mu nkambi y'amagye Bombo, bannamagye 10 be balondeddwa okukiikirira bannaabwe mu paalamenti ey'e12 nga ku bano kuliko abasajja 7 n'abakyala 3. Ku balondeddwa kuliko Lieutenant General Sam Okiding eyafunye obululu 34, Lieutenant General James Mujirwa ng'ono yafunye obululu 3 Lieutenant General Sam Kavuma ng'ono yawangudde n'obululu 282, Brigadier General Gwonye David nga yafunye obululu 266, Major General Henry Masiko, Major General James Kinalwa nga ye yafunye obululu 241 ne Brigadier General Joseph Semwanga eyafunye obululu 198. Na wakuu wangu waliowekwa au ate abakyala kuliko Kano Ikriza Knight ngono yawangudde n'obululu 307, omulala ye Kano Meme Sylvia nga yafunye obululu 314 ne Kano Nekesa Christine Situma eyafunye obululu 261. Bwe yabadde ayogerako gye bali, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akubiriza abasirikale abalondeddwa okolera abantu nga basoosowaza ensonga zaabwe. And also, if we solve all the other solvable needs, we shall have maximum and total unity, and that's what we are aiming at. Museveni era asuubizza nti gavumenti yakwongera amaanyi mu nteekateeka zaayo ezimanyiddwa okuli entandikwa, bonna basome oba Universal Primary Education, NADS, Operation Wealth Creation ne Parish Development Model okuyambako ku bannayuganda okwekulaakulanya. Mu kwogerako ne bannamagye abalondeddwa abasabye okulondoola enteekateeka za gavumenti zino ezinokoddwa waggulu newankubadde nga wakyaliwo ebisoomoozo eby'enjawulo. Museveni era ategeezezza nti eggwanga okusigala nga litebenkevu, bannansi balina okwerondera abakulembeze bo be baagala era yeebazizza ab'ebyokwerinda olw'omulimu amatendo gwe baakola mu kalulu akaakaggwa. The way to do it is to have free and fair elections on the basis of one person, one vote by secret ballot. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama yeebazizza eggye lya UPDF olw'okwolesa empisa mu kulonda okwakaggwa era n'abasaba okusigala ku mulamwa. The UPDF is the fulcrum or vanguard of peace, stability and security that has prevailed and continues to prevail in our country. Byabakama era akoowodde bannayuganda okukakkana okukulembeza emirembe n'obumu kubanga akalulu kaawedde. That the time is now for us to settle down and focus on those programs and activities, both at national and individual level, that are fundamental to our livelihood. Kale, eyo nga tuvuddeyo mubaka wa